Abakungubazi bagenze mu bungi mu makage yaliko omubaka owa Muriya County era munnamawulire omugundiivu Onapito Ekomoloit Francis okumukungubagira. Onapito yafiiridde ku ddoolo lya Kampala Hospital olunaku olw'eggulo gye yaddusibwa ku Lwokubiri ng'alumizibwa. Mu batuuseeko mu makaaga gasangibwa ekisaasi ye yaliko minisita owaguno nagule mu woofiisi ya Ssaabaminisita Mary Karoro Kurut era ng'ono y'omu ku basomesa Onapito amawulire ku Yunivasite Makerere. Amwogeddeko ng'abadde omusajja omugezi era ateegulumiza. Nanne bwe naali ng'amusomesa Makerere mu mass communication nga ndaba amagezi ge yali mugezi nnyo, yali nga ali muntu ateepanka gye bayita attitude. Tayalina attitude ng'ali hambo. Ayogedde ne ku kiteeso Onapito kye yaleeta mu Parliament we yabeerera omubaka wa Muriya County. Mu Parliament awo nga amuvinga motion ng'agamba nti abantu bwe bayitamu ne babeera ba members of Parliament tebasanira kubeera ki ba minisita kubanga babeera bizi nnyo. Mu kiseera kino enkiiko za famire zitandise okutuula okubaga enteekateeka z'okuziika era Joyce Kwaput Nyeko omu ku booluganda lwe ategeeza nti bakyawuliziganya n'abakulu mu gavumenti okufulumya enteekateeka ey'enkomeredde. Kwaput agambye nti Onapito aweereza mu bitongole eby'enjawulo nga y'ensonga lwaki basazeewo basooke bakkaanye bafulumya enteekateeka entongole. Onapito worked with different institutions and we needed to include everybody in the program. So we are still coordinating, and once the program is agreed upon between the various institutions and the family, we shall communicate it through. Agamba nti okufa kwa Onapito kubalekedde eddibu ddene mu famire n'abantu mu kitundu ky'etteeso gy'ava. Pray that the Lord gives us the grace to accept what has happened. For the Lord says, He does not take you where His grace is not sufficient to sustain you. Ye Paul Omoding muto w'omugenzi alaze okunyolwa olw'okufa kwa mukulu we. Agamba nti yaddusibwa ku ddoolo lya Kampala Hospital okujjanjabibwa era nti abadde akubye ku matu naye bonna kibakubye enkyukwe ate okuwulira nti afudde. And after feeling sick on Tuesday he felt a bit dizzy and he was rushed to the hospital, to Kampala Hospital. Then Friday yesterday in the morning at around 8:30 in the morning he passed on after even showing up some improvement. N'ababaka ba Parliament bakungubagidde Onapito nga yono journalist omukakamu atagenda nga takola TV talk show ez'okubeera nga ziweebuula oba nga zisika abalala zibateeka wansi. Yawandiika ekitabo inawo kopi ebirowoozo bye byonna experiences ze zonna mu life yaziteeka mu buwandiiki. Onapito Ekomoloit abadde munnamawulire mugundiivu era yamanyibwa nnyo olw'okutandika olupapula lwa The Crusader ne banne abalala babiri. Yaliko omubaka wa Parliament owa Muriya County mu Parliament ey'omukaaga. Onapito era yaliko omumyuka w'omuwandiisi wa President mu mwaka ogwa 2001 nga yakolanga n'omugenzi Joseph Tamale Mirundi. Waafiiridde ng'ali ku kakiiko akafuzi aka Nile Breweries era ng'akoze mu kampuni eno okumala emyaka 17 nga yasooka kuweereza ng'oweebyamateeka. James Magala yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.